Diana Nabatanzi ayogedde ebitiisa ku mugagga lwasa. Wabula ye Bruno K ne Fresh Daddy bali mu kattu. Mugennaku Club Ambiance omuliro gusaanyizaawo biliyoni za ssente. Kibi nnyo ddala. Of course nnyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Sigenda kuba nga ate neetooloola. Njagala tutandikire ku mukyala Diana Nabatanzi. Of course emabega kaawo omugagga lwasa City Tycoon ono okuva e Masaka yavaayo n'alangira Diana Nabatanzi n'amugamba muganda wange genda nabe ku Lweza oyina ebisiraani wasanyawo bizinensi zange. Yayogera bingi gwe obanga walaba ku video yange eyo gwe oba ontegeera bulungi sagala nnyo kudda mabega. Era lwasa yagenda maaso n'agamba nti ono yamukwasa bizinensi ze wabula zonna yazisaanyaawo emmotoka ze zisaanawo ekiragira ddala nti mbutuufu ono ayina ebisiraani. Wabula Diana Nabatanzi avuddeyo n'ayogera ebyama. Diana Nabatanzi agenze maaso n'atutegeeza nti omusajja oyo byonna byayogera bulimba. Jjukira City Tycoon yagamba yagoba Diana Nabatanzi mwaka gwali alawundi awo 2021 awo bano ne baawukana. Ye ng'ensonga gyawa Diana Nabatanzi teyali mulungi mu nsonga z'obuliri. Simanyi onfuna bulungi mukwano gwa. Wabula Diana Nabatanzi byonna abyegaanye era n'agamba ye tabeerangako mukwano n'omusajja oyo era yamukuba ssente ze zonna naye yagaana ogenda naye mu buliri. Era wabagamba nti yamugoba olw'okuba teyali mulungi mu nsonga ziri obwo bulimba kubanga ye takikolangako kugenda mu buliri na musajja oyo. Era namugamba amwesonyiwe because love tebagikaka. Love tosobola gigula newoba ne ssente mmeka. Wabula omukwano omuntu asalawo n'agwa mu mukwano. Tukimanyi bulungi buli omu obeeraawo naye tomanya love ng'ejja. Olabiraawo ng'ogudde mu mukwano n'omuntu. Either asobola okuba nga mwavu asobola okuba nga mugagga naye ebiseera ebisinga love tegulwa. Era Diana Nabatanzi agamba ono ssente ze zonna zaamusala because ye yagaana okuba nga ate agenda maaso mu nsonga z'omukwano ne City Tycoon ono. So kati nze mu kulaba okwange lwasa awulira bubi olw'okuba nti ayina ssente zonna era alowooza asobola okufuna ekyo kye yeetaaga kyonna. Wabula kyamukola bubi nnyo okubanga teyasobola kufuna Diana Nabatanzi mu ngalo ze ttaano kyokka nga ssente zonna zirina. So ate ne weesanga ng'ate ono agenze maaso n'abantu abalina akasente akatonotono. So kati ekyo kikyamulumira ddala era kikyamulumiza ddala omutwe. That's why ebiseera ebisinga omuntu asobola okuddamu n'akukwana naye ng'ayagala ye yaba akukyawa. Abantu abasinga tebaagala bakyawa ate teri muntu ayogera mazima nti nze bankyawa. Buli omu agamba nze nagoba. So of course Jika Media gy'oliko. Mukwano gwange wetweyongerayo mu maaso munange si birungi side za wali e Masaka era nga olunaku lubadde lwakuna. So kati ekiro ekikeesezza Friday munange biliyoni zonna ziyise ku ttaka anti Club Ambiance esangibwa awo e Masaka esaliddwako omuliro. Anti munange biliyoni ez'ensimbi ziyise nga Club Ambiance munange esalwako omuliro. Kigambibwa mbu guno omuliro gutandikidde wansi mpola ne gutandika okulinnya era abazinya moto bagezezzaako kye basobola naye olw'okuba nti club eno ebadde eyina glasses ate monatu nga ngumu kino kibakaluubiriza nnyo okubreakinga through okusobola okuba nga bataakiriza omuliro guno era gugenze maaso ne gwelisa nkuuli nga omukka gulabibwako mu bbanga ng'oyinza okugamba kire era abantu ababaddewo kumpi nga bonna beebuuza omuliro guvuddewa. Nyinza okugamba mukwano gwange yeemu ku mabaala goyinza okugamba nti buli muntu yandyetaze okugendawo. Kitegeeza ki? Nti omusajja yateekawo akasimbi otuukawo nobanga ali mu ggulu. So kubamu akafaananyi ssente mmeka eziyite mu ssaawa. Butereevu nnyongera obbawoninga wonna wolabira akantu konna tegeeza bambi gwe kikwatako. Tosirika oba olabye mukka
gukoleko kikole gamba oyo gwe kikwatako. So nammwe bannannyini bifo ebyo ebinene ebiseera ebisinga mugayala nnyo, genda kwata kintu ekyo kiteeke mu insurance because just in case kati nga kino wekiguddewo ambias webanga teri mu insurance muganda wange ezo sente ziba zigenze nnyingi teri kyakozza. So ate nenkubiriza ne poliisi mwebale kubanga ate mubeerawo ne mugezaako kye mugezezzaako. Omanyi kiba kirungi okugezaako ky'osobodde okusinga obutagerezaako ddala. So ebibadde ku ambias byebyo kibi nnyo. Tusaasidde omugaga wa ambias, Mukama Katonda amugumye. Omanyi munnange leero kiri wuwe enkya kijjawo. Ani abadde akisuubira nti club ambias ate esobola okubanga etuuka ku sseeryo because tumanyi waliwo security, tumanyi buli kimu kiri safe, wiring yali mulungi. So kati golowooza omuliro guno gwavudde ku ki? Kibi nnyo ddala. Wetweyongera maaso mukwano gwange munnange Fresh Daddy Bruno K bali mu katu. Jjukira emabegakaawo abayimbi abasinga basaba okuddamu ennyimba za Fide Bongo Lutaaya era famire yavaayo bulungi n'ekinoga Rato baziddemu, abaziddamu baziddamu. Naye emabegakaawo katono omukulu Eddie Kenzo yaddamu oluyimba Born in Africa, ne tulaba Bruno K naye ng'aluzzeemu, ne tulaba Fresh Daddy naye ng'akoze kyeki. So kino kyanyiizizza abafamire olw'ensonga abayimbi bano ababiri tebayina ate gwe bategezaako nga baddamu ennyimba ezo, era famire yabadde erina okuba nga etekinga action mukwano gwange. Yadde nga abasinga bavuma Eddie Kenzo nti teyaluddamu bulungi, naye mwanatu ye yafuna permission. Era munnange bano ababiri Fresh Daddy sako ne Bruno K essaawa zonna amateeka gagenda kuba nga gabakwatako, era nga lawyer wa famire eno musajja mukulu Sauda Nsereko okuva mu Nsereko and Mukalaza Co-Advocates agenda kuba nga ate atwala action ku bayimbi bano ababiri lwaki baddamu oluyimba nga tebafunye permission okuva eri famire. So kino kibe kyakuyiga. Ennaku zino copyright ekola. Yes, oli ne waba mwana nga kubye oluyimba. Yes, abatalina ssente ebiseera bisinga abayimbi abanene bakozesa chance eyo. Wasanga oluyimba mu studio nga lwa muyimbi muto n'aluwulira, naye olw'okuba omuyimbi talina ssente zijjayo oluyimba olwo agenda mu maaso n'aluwuliriza n'alwozaamu, era bambi musajja wattu aba ali eyo agenda okuwulira ng'oluyimba lwe lukuba ku mpewo. Wabula waavaayo abantu bagamba ono anoonya buganzi mu bantu because omunene tasobola koppa ku mutono. Naye ebiseera ebisinga tulabye nti abantu abatalina kye bali ate be bawandiikira abayimbi abanene ennyimba ezikuba, kitegeeza ennyimba ezo ziba z'abano be muyisaamu amaaso. So ekintu ekyo kikyukemuko. Butereevu nno mukwano gwange awone nkujjukiza nti oli ku Jika Media, ensibuko y'amawulire, era gwe yatanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinga, likinga, ogendere mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Nsaba Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.